Songa z'abaagalana President Yoweri Museveni alabudde bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti abalwanyisa bamusigansimbi babeera aleese agambye nti bano balemesa nkulaakulana. Ayambalidde n'Abeeyita Abakugu kyokka nga tebalina kye bongera ku ggwanga yadde okuliyambako. Okwogera bino abadde mu kkolero ery'emmotoka erya Kira Motors Corporation ejjinja mu kugulawo olukuŋŋaana olw'abakulira ebitongole eby'obwannannyini. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri wabula Museveni ejjinja agenzeeyo okuggalawo Ttabamiruka w'abakulira ebitongole eby'obwannannyini mu ggwanga ebikola emirimu egy'enjawulo abeegattira mu mukago gwa Presidential Private CEOs Forum okumaze ennaku eziwerako nga guyindira ku kkolero erya Kira Motors Mutayi mu Jjinja. Ttabamiruka ono yeetabiddwamu abakungu n'abakugu bangi okuva mu gavumenti okubadde ssaawa minisita Robert Nabbanja, baminisita abakugu mu buyiiya n'ebyenfuna. Akulira omukago guno Barbara Mulwana atododde ebizibu enjolo bo nga bakulira ebitongole bibasanga omuli n'okuwulwa abakozi abakugu abakola emirimu egy'enjawulo. So to us as industry people, we're saying that there has to be a linkage between universities and the private sector for our needs. That is still lacking, and if we're going to take the e-mobility as a way of developing our country, we really need to look at that. Kati omumyuka w'Emmanuel Katongole atendereza President Museveni olw'okulwanira ebyenfuna n'enkulaakulana y'eggwanga nga nabwe yagenze Russia ne Serbia ensengene yagitaddeko nnyo essira. Ono asabye President sikaala zonna eza gavumenti ziwe babayizzaawo bokka abasoma amasomo ag'obuyiiya kubanga egajja okulaakulanya eggwanga. Your Excellency will request you that any government scholarship goes into areas that we cannot attain in our country. Scholarships to teach business, to teach accounting, to teach, those are things we can ably handle in our country. Abakungu abalala banjulidde Pulezidenti wa Uganda wetuuse mukole emmotoka z'amasannyalaze. We are inaugurating a production line next year in January. If you could grace it with your presence, we would be very grateful. 20,000 motorcycles per year, 40,000 batteries per year. Lieutenant General James Mugira akulira NEC agamba nti bbaasi 11 ze zaakakolebwa nga basuubira okukola endala 28 mu nkomerero y'omwaka guno. This, Your Excellency, has in turn helped us to debunk the thinking, almost bordering on self-mentality, that as a country we always have to depend on foreign construction companies, which most times repatriate some, if not all, the profits out of the country. Dr. Monica Musenero, Minister wa buyiiya ategeeza Pulezidenti nga Uganda bwe yayingira mu byafaayo bwe yakola emmotoka eyasookera ddala ku ssemazinga Africa. The first fully electric city bus designed and built in Africa is the Kayola EVS in 2019. And Uganda has become the home to the biggest electric bus production plant in Africa. Yomyoka asooka wasa Minisita Rebecca yetwala Kadaga asimye gavumenti olw'okuteeka ekkolero ly'emmotoka ejjinja n'okukkiriza emmotoka z'amasannyalaze zikolebwa okutandika okukolera mu jjinja. Your Excellency, if the Minister of Finance can do the needful and enough of these vehicles are produced, enough buses, enough motorcycles, then this station will start by the end of the year. So we really want to ask you nti tamwa yongeramu omuliro. Minisita Nabbanja alaze Pulezidenti obukulu bw'ekkolero lya mmotoka erya Kira Motors era bw'atyo n'amusaba alagira abaminisitule y'ebyensimbi okulyongera ensimbi. Motors wants 524 billion Uganda shillings. That abakozi ba gavumenti abalwanyisa bamusigansimbi baleeta bagamba nti balemesa enkulaakulana. Politicians, we bring investors, they come to help us do that. Somebody goes to Parliament, you don't make a plane, you don't make a computer, you don't make a dagara, you can't even make furniture. What sort of people are these? Eh?
Bantu bachikachi. Then they say we are experts, we are this. Experts of what? Of ignorance? Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.